Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okukakasa nti agenda kubeerawo obutereevu ku nkuuka ya Ssaabasajja Kabaka egenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 31 wali mu lubiri lwa baffe e Mengo, era abakoowoola mwenna mujje tusanyukire wamu nga tuyingira omwaka 2024 ate nga tuli ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga ayongera maaso n'okumuuzaayoza okumutuusa ku mwaka omupya ate era n'okumuyisamu ebyo ebingi bitubadde tulaba ebikaluba ebigonvu ebiruma ennaku z'omwezi zigenda kuba 31 baganda baffe mikwano gyaffe gamba munne agambe munne nti ennaku z'omwezi 31 ffenna tugenda mu lubiri e Mengo okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka ate era n'okwaniriza omwaka omupya. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'abayise baganda baffe mikwano gyaffe mwenna tubayita tubagamba nti ennaku z'omwezi 31 banange temuddamu temugamba nti tetwabulidde tetwagala saategedde tetwagala saawulidde twagala bannayuganda mwena bambi mujje twanirize His Excellency, mujje tumulaga omukwano, mujje tumulaga essanyu, mujje tunyumirwe wamu n'Ekissaabasajja Kabaka ng'ate eno bwe tuyingira omwaka. Omanyi Ssaabasajja Kabaka waali Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waali buli kimu tulaba nga kijja kubeera kya mirembe awo eggwanga lyaffe n'essuubi we tulitadde abo abalina ebyabwe balowooza byabwe. Yes, yuno omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ate akonfaminga okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 wano mu lubiri lwa baffe e Mengo. So baganda baffe mikwano gyaffe tubakoowoola mwenna mujje tunyumire wamu ne Ssaabasajja Kabaka. Olunaku lugenda kuba lwa Sande, bujjako buti nga tuli mu lubiri tugenda mu lubiri tugenda mu lubiri. Yes, nakubukanyako era bwe bunaasukka ne bweyongera mu ssaawa 7 kiba kitegeeza nti ate nze ngenda okuba nga nze mubanja saagala musange busaabala obeeka ate mukwate ejjeeke kijja kulabika bulungi. Ye yajja ssaawa mmeka wangi enteekateeka temumbuuza nnyo ebintu bya Kyagulanyi muntu mukulu guno omukulu guyita abantu bonna bwaddembe okujja obudde bonna kwata bamutegeerera siyinza kudawo nemukolera puroguramu bwata nabakuŋŋamba nti agenda kujja saagala naba wakujja ajja kuleeterera kubanga era tewaliwo etteeka limugana kujja kubeera kuli Ssaabasajja Kabaka nababanga ekinyegenyege kimukutte nayimbiramu Ssaabasajja Kabaka. Sirowooza nti waliwo omusango omutunaabazisa ebibuuzo eno bibaweddeko mangu tetwagala nnyo ate tujajamye tuteeka mawulire abantu bagambe nti nno ate tetukyalina kyetunonayo. Twagala tubibawe mu bits naye nga birungi naye nga temulina okusuubira nti kino kinene okusinga kyemwali mulabyeko. Olina muyimbi ki gwe weegomba okulaba ajja kubaawo mu nkuuka, muyimbi ki gw'olowooza mbu nno oyo munene ajja kubaawo mu nkuuka, abayimbi bakakugambye bajja kubaawo, abakozi ba CBS bonna bajja kubaawo mu nkuuka. Kugamba eno enkuuka yo ekisingako obulungi mu byonna kyakugyerabirako beerabize mu kifo ky'okugikunguluza. Security nga bwe muwulidde kitundu kinene nnyo ku mukolo nga guno era tufunye omukisa nti tukyazizza abakulu mu poliisi ne amagye ne batuwa obweyamo nti bagenda kutukiwalinga enkuuka omukolo bagenda kubeera nga bakukuuma. So abantu bonna abali eyo ababadde batya okujja nti olwokuba bajja musikako akasawo bajja bakolako ebikolwa ebyefujjo ebyo byonna poliisi etukakasizza kitebigenda kubeerawo. So nemumya bugumya abantu bajje mu nkuuka tusanyuke tusiibule omwaka ogubadde ogw'ebisomooza ebingi ate twanirize n'omujja tusuubiramu ebirungi. Era bwe bunaasukka ne bweyongera mu ssaawa 7 kiba kitegeeza nti ate nze ngenda okuba nga nze mubanja saagala musange busaabala obeeka amooca ate mukwate ejjeeke kijja kulabika bulungi. Ye yajja ssaawa mmeka wangi enteekateeka temumbuuza nnyo ebintu bya Kyagulanyi muntu mukulu guno omukulu
guyita abantu bonna waddembe okujja obudde bwonna kwatula ntegeerera siyinza dawo nimukolera puroguramu oba tonaba kuŋŋamba nti agenda kujja saagala kubanaba wakujja jakerekere kubanga era tewaliwo etteeka limuganda kujja kubeera esaabasajja kabaka nababanga ekinyegenyege kimukutte nayimbiramu saabasajja kabaka sirowooza nti waliwo omusango omugenagabasiisa ebibuuzo eno bibaweddeko mangu tetwagala nnyo ate tujajame tuteeka mawulire abantu bagambe nti nno ate tetukyalina kyetunonayo twagala tubibawe mu bits naye nga birungi naye nga temulina okusuubira nti kino kinene okusinga kyemwali mulabyeko olina muyimbi kigweweegomba okulaba ajja kubaawo munkuuka muyimbi kigolooza mbuno oyo munene ajja kubaawo munkuuka abayimbi bakakukambiri bajja kubaawo abakozi ba CBS bonna bajja kubaawo munkuuka ogamba eno enkuuka yo ekisingako obulungi mu byonna kyakugyerabirako beerabiza mu kifo ky'okugikunguluza security nga bwe muwulidde kitundu kinene nnyo ku mukolo nga guno era tufunye omukisa nti tukyazizza abakulu mu poliisi ne amagye ne batuwa obweyamo nti bagenda kusekiwalinga enkuuka omukolo bagenda kubeera nga bakukuuma so abantu bonna abali eyo ababadde batya okujja nti olwokuba bajja musikako akasawo bajja bakolako ebikolwa ebyefujjo ebyo byonna poliisi etukakasizza titebigenda kubeerawo so mumya bugumya abantu bajje mu nkuuka tusanyuke tusiibule omwaka ogubadde oguyise byebyo ebimu ku bigenda okubeera mu nkuuka baganda baffe tubakoowoola ne tubategeeza nti mwenna mujje tubeere wamu tunyumire wamu ne Ssaabasajja Kabaka ng'ennaku z'omwezi 31 baganda bange temugaana buli omu abakoowodde bakitaffe mu Katonda babakoowodde buli omu abakoowodde banange temugaana mujje tunyumirwe mujje twagalwe Ssaabasajja Kabaka waffe mujje tumulaga omukwano mujje Ssaabasajja Kabaka atunyumire mujje Ssaabasajja Kabaka atuwuliremu essanyu atuwuliremu okwagala era atuwuliremu ekitiibwa tumanyi nti Ssaabasajja Kabaka abugaabuga abantu era enkuuka we era enkuuka wooli baganda bange ne Ssaabasajja waali buli weyingira n'omwaka ne Ssaabasajja ebizibu byonna muganda wange obireka mabega byonna obireka mabega muganda wange so tubasaba nti mujje tunyumirwe enkuuka mujje tweyagale ate nga betusanyuka ne Ssaabasajja Kabaka nga wetumubugaabuga banange mujje baganda baffe mikwano gyaffe tebaako kiwekwasa tetwagala yenna akola kwekwasa kyetubaagaza kwe kujja mu kkuuka temwebuzaabuza temubongoota eno enkuuka tetwagala yabongoota mwenna mujje ne his excellence omubanda wa Kabaka naye agenda amakulu ag'okuwa omukisa mu byonna paapa tannagamba nti abasiyazi bagattibwe mu kereziya no tekiriyo paapa tannagamba nti tukozesa saala zetukozesa okugatta abagole okukola ababaga nti bakola obufumbo nga bakifula kimu omusajja n'omusajja omukazi n'omukazi nowe awo nno mutegeeze bannaffe abaladde n'okutya nti enjigiriza ekyali yemu abantu abamu baatapuse bubi ekiwandiiko kino benyinza okuyita bannakigwanyizi tebawulire nti otyo kaakati bikyuse tewali kyabadde kukyuka byonna biringa bwe bibadde kyenjagala n'okuggumiza what I would like to emphasize better put us in English marriage is as it is known in the Catholic Church between man and a woman and it envisages procreation so I think that is clear obufumbo buli wakati w'omusajja n'omukazi omulenzi n'omuwala bwekiri ate ng'obufumbo obwo butukuvu bwe butukuzibwa bugendereddwamu busuubiddwamu okuzaala kati kiraba bulungi nti kereziya terina weyinza kugamba nti abali
abakoze okubeera wamu balise ebisiyaga ate embuka eziya ejja ebawe omukisa. It is again kiwakanya ekiri mu kitabo ekyamasooka the book of Genesis, kiwakanya enjigiriza ya Kereziya, kiwakanya ebiwandiiko ebitukuvu, kiwakanya obuwangwa bwaffe ng'abaddugavu, ate ne Uganda amateeka gaamu nago tuba gabanga agamenyebwa. Awo nno tekitiiwo kugamba nti paapa agambye nti ab'ebisiyaga obufumbo bwe babeera awamu, saagala kuyita bufumbo, nti butukuzibwa mu Kereziya. Not at all. Ekiwandiiko kino kitutegeeza nti mu Kereziya mulimu emikisa mingi, emikisa egiweebwa. Ndaze ekitabo kino nti kitabo kino kya lungezeewo, kyonna kirimu ebika bingi ebiri omukisa oguweebwa. Okugeza bw'oba otambula nga mutandika mu motoka olugendo lwammwe, musaba omukisa oba mwesabira, wemba n'omusaseredooti n'abawa omukisa. Omwana addayo ku ssomero asaba omukisa. Ennaku zino mu biseera by'ebyebigezo nga bigenda okutandika senior 4 senior 6, amasomero gonna gateekateeka abaana abo bafune emikisa. Mu kufuna omukisa ogwo omuntu aba alina kyasabye Omukama ate nennyini okulongooka. Awo nno Kereziya agamba nti oba oliawo abantu bano waliwo abaagala okwongera nabo bennyini okutereeza embeera zaabwe, ayinza okwagala okusabirwa, katuguyite omukisa bwe gutyo. Naye si gwe mukisa ogw'okubagatta, nedda. Era kino bw'obanga oli asabye okuyambibwa bwatyo, tekikolebwa mu mukolo. Era tetuyinza kugenda tugambe bano abagattirwe wa DC bwekyabwe ebitwabantu twagamanga edda abeera RDC, wabeerayo abo kugattibwa okweyo okwa state. Omusaseredooti tayinza kugamba nti banaaba bali bakola kiri nange nga ndi ku ludda luno nga nange mpa omukisa. No, not at all. Era ekiwandiiko kino kiraga ne kigamba nti abantu abo omuntu oyo bw'aba yagadde okusabirwa ajja eri omusaseredooti n'aba nti amusabire. Kigendererwa okwongera okutereera, okukyuka, conversion mu bulamu bwe, kigendererwamu. Kubanga tetuyinza ate kusabira kintu ekikyamu oli ekyakola ogati kigende mu maaso. Era ekiwandiiko kino kigamba mu butuufu ekiwandiiko kino kiweereddwa eri ffenna abasaseredooti okutulambika mu ngeri y'okuwa emikisa egitali gimu. Era abo tugambe ng'abannaffe homosexuals oba yagadde okumusabirako, tetukozesa sala ziri ez'obufumbo nuptial blessing. No, not at all. Era omusasedooti oyo tayambala byambalo bya mmisa kyagenda okubawa omukisa bano abasiyazi basabyeyo ku mukisa. Basaba sala kubasabira bongere okutereera. After all, obo tusaba omukisa tusobole okukola Katonda kyayagala. Tukole Katonda kyayagala. Katonda ali awo nti yagala kino kyebisiyaga kyoke tukusabire ekyo, nedda. Awo n'abooluganda bannamawulire nga bamuli wano muyambe ensi okukakkana paapa tannakyusa saakalamentu ly'amatirimunyo liringa bwe liri bulijjo, liweebwa omusajja n'omukazi abasazeewo nga baagalana ba myaka emituufu bakole amaka. Ate ng'obufumbo obwo bulindiriddwamu okufuna abaana. Bano ababiri ab'ekika ekimu, ab'ekikula ekimu baba bagenda kufuna batya abaana. Mujjaga nti kuba bajja kugenda bakole adoption abaana. Ekyo kirala nnyo, ekyo kyawufu. Awo nno tuyambe bannaffe abamu obaoli awo ne Christmas amazaalibwa balaga nti akano biki ebizzeemu. Tewali kyamukizeewo. Abantu abamu be batakusa obubi ekiwandiiko kino tubayambe okukitegeera obulungi,
tukuze bulungi amazaalibwa. Yensonga lwaki n'obubaka bwaffe buli nnyo nti omwana atuzaaliddwa. Omwana azaaliddwa mu maka, amaka ga Yosefu ne Mariya, omusajja n'omukazi. Awo nno n'ekiwandiiko kino tukitegeerere mu mbeera eyo nti tekizze kuggyawo mateeka n'enkola eya Kereziya wabula okuginyweza nga bweri. Tuggyewo abantu batandise okugamba nti era bigenda kukyuka nedda. Bwekiri bannaye, mwebale. Baganda baffe mwenna tubakoowoola mu Nkuka Tobongota. Ennaku z'omwezi zigenda kuba Satu mu lumu. Enkuka Tobongota, mwangu wete mu Bongota, Ssaabasajja abakoowoola ne His Excellency Yagulanyi Ssentamu, mujje tumaleko omwaka mu birubiri Emmengo mu Nkuka Tobongota. Kuyimba kwagaana naye ku bya Ssaabasajja Kabaka n'oba tomanyi kuyimba mukwano oyimba lwampaka. Era nze nyimbye Enkuka Tobongota. Baganda bange tubakoowoola ne tubayita ng'ennaku z'omwezi 31 ffenna tugwera mu lubiri Emmengo ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda katuyingira omwaka ate mu biriroliro Enkuka Tobongota. Byebyo baganda baffe ebyo mukwano gwange mbadde mbayita kujja mu Nkuka, temudde ne mutuula ne mwetuulako ne mugaana omukujja mu Nkuka tubinuke amasejjere ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga betunyumirwa ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talina nsonga egenda mugaana kuyimbira Ssaabasajja Kabaka namukuba muziki. Hello Uganda, we are calling you
to join us on 31st of December 2023 as we welcome 2024 together in happiness. We call upon you to join us and be part of the Kunkuka celebrations. Woo, mama. Alhamdulillah. Kunkuka Tobongota abantu basabasajja mwenna tubakoola gye muli nga tubagamba temubongota mujje tunyumirwe ne Ssaabasajja wano mu Lubiri e Mmengo tusanyuke tunyumirwe ne Ssaabasajja Kabaka waffe ne Ssaabasajja Muwenda Mutebi